Linda saagala kamanyiiro. Okay, Linda nkiddamu saagala kamanyiiro. Obusente bwo nabulya. Okay, wekakkanye okkirize nti oyagala abaana abaki abato. Emyaka gyo gibeera mikulu okwagala omuntu nga nze kibeera kinene nnyo wali tosobola kitegeera. I'm giving you this audio ogisharinge ogiwe banno ogiteekeyo. Nze tonsinga magezi bwe ngwa ku ssente y'omusiru ngikola kyennyino gikozesa. Nze siri munaku nga bwe wali olowooza buli kye nali nkugamba kyonna nali nkulimba obusente bwonna bulya. So please wekakkanye akakamanyiro kojja nti you know information about me. All you know about me is false. Gwe wali weewuunya nti nali mbeerawo ntya. Can't you use your brain ku myaka gy'olina? Tosobola kwesa magezi n'omanya nti omuntu ono abadde mu Dubai eriro enough for that long abadde asurviving atya. We have businesses. Eza nyumba ez'abapangisa mu Dubai ziwera n'omukaaga. We own and I own two of them. Ebiri zange ennya za brother wange nali sagala kugamba. So please from the onwards bedating abanye kala myaka gyo okuddamu kulaba anyway nguleka kakamanyiro. I'm very sure you've seen your videos. Nguli mu bilini bibiri bikoze bina wali sindi kanza kusindika because I need personal dealing with stupid. So please wekakanye osigale mu Dubai moli n'omuvuka ku feri okusula mudeka. I'm not one of them. Tuddamu kumanyira elwali zira kulaba ngamba ngibose magezi. Oli kazi mukuru but stupid. Okay, so you can forward this message to anyone. Buyagala obusente bwonna bulya nsenga kuvalue kenga munako. Obusente bwonna songa busonde tova busente zegerekeka. Atu abali mwenzi ali ko bulungi. Someone who's looking nice of not your age. I'm not your age. Goloza nali mbali chokuleka wala nuna. Oza waliwo. Don't you think I have my baby mama? Don't you know? You don't see my kids in the background? I'm home. Whatever the Dubai I own more than 7 cars. I own and they do business. And buli motoka ileka milioni mukitundu buli mwezi. Kati kigambe muri mu Bulaya basala. Dubai yakusala simana yuki yakusala. Enyaka kama zemo zanzali bwe wabsenti. Ninga bya proto fulani. Mucha pangisa. Nawo surprise kupangisa no pangisa. Kati bwe yuki yokola muchi sala kamanyiro. I've been quiet because the money type into friends simana bya I go to social media. Olwezi no manyiro ne bibere yokole binene. Mo contact me I know about. Don't know before. You know before. But when you want to ssente akona living living. My business are running very well. This is running like I'm supposed to do. In Dubai I'm doing well, even here I'm doing well. Can you use your brain? Obusente nakuja wekakanye. Kati wako from mwana wako. Gwali mukazi omusiko nyanga nakulu. Akola bakwenkana. Nyati uyagala kwa but I was waiting for your child chali ngegendera. Yes I was waiting for because akati ije nyaka janga at least. But you ngenda so wala nyama kasete kange ne uzemire. Kusete kwa nyamba kugula mafuta. Kusete kwa nyamba kugula data. Yo small man. Nengo kaka. Wali kaka nyamba kanyuka nyamu idiots. Okuda mukala ngomanyira. Bila Dubai no bufungo kutabirika kwa feria si feria. Nino bla mu na bright in the head of me, not you. Kati ngala mazo ngade mu. Sirugwe nagasigwe. Ani eyanonya munne. You needed my number. You wanted to talk to me. Notandika okumbulira ebizibu byo. Nakunonya konti nkukwana. Nakunonya konti nkukwana. Nzisifudde yoba wali ssente zange. By the way, do you think Europa wali ssente zange kigenda kunjavuwaza kigenda kunkola ki? What do you think? Chirokuba wali ssente zange. That is nothing. Obusente bwe wali akera nagenda bukuwa nalisinza kwemalamu. Ono omukyala gwe mulaba wano yesuga mami eyatadde audio ezabadde enkambwe nga ziriko n'obumansuka era nga ye suga mami w'omuvubuka amanyikiddwa nga Bashir Nakonkona yabadde nga amulabirira amuwa ku ssente amusasulira wasula amuwa ekyokulya yayogedde n'akagambo n'agamba ku sabbuuni wange oli okwo ku sabbuuni wange gw'onaaba kyetwategeddeko nti n'akaziga akeeyerusa bulijjo yakakola ki yakamuweereza afaanane bulungi era wano wemulaba bwe vidiyo chat bwe baali beeweereza ku online nga beeweereza ne bupeeke mugenda bulaba ka vidiyo kankate nkateekeyo mukawulire mu kano ka vidiyo ke mugenda okulaba baali bakyasinda omukwano guli omuyitirivu nga beekyekingako buli ssaawa nga beeweereza bulwavu ne bupeeke ne bukiisiiti ze mouse kaakano kankabawe mukwano bulabo siibyo otya tuli mu challenge eno etuwuuba nekijja kugwa next week kijja kugwa simanyi kyagamba naye ebizibu bibaawo ebizibu tukulira mu bizibu human being tulina kukulira mu bizibu ne challenges naye tuwuga better